ku mitimbagano egy'enjawulo. Naladdemu obubaka bwadde bungi nnyo obw'abasibe era buli kimu nekibategeeza ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso ebikusifu nga Museveni yagala kubyejjamu. Nga bwe nabategeezezza nti ebitongole ebiddukanya n'okulwanira eddembe ly'abantu mu nsi yonna biri mu kuteeka ku nninga Museveni annyonnyole kiki ekimukwasa n'ekyamusibisa abavubuka embulakalevu, abakulembeze n'abantu ababuzibwa mu ggwanga eya Uganda ng'ate batuuka mu kkooti tebala misango gye bavunaanibwa wadde obujulizi nga tebuliiyo. Kino ne kiteeka Museveni ku nninga okuba nti anoonya butya bw'agenda okuta abasibe naye nga tagenda bbata nga tabafunyeemu. Nabaga Museveni ye tamala gava ku kintu nga takifunyeemu gwe mulimu gwe. Y'ensonga lwaki akozesa sisiimu nyigiriza omuntu atuuke ku mmaze then olyoka omugambe nti kati obadde oteesa otya naye nga yakozeko ekikolobero ate ayagala akunyigiriza okkiriza by'ayagala then alyoka akole ki alyoka akute. Kati mu nkola eriwo olwaleero gye njagala buli omu ompulirize bulungi nnyo. Video gye nakoze jjo eri kulusho nnyo ate agirabe genda ogirabe nkusabudde atalabe video genda ogirabe yabadde kulusho nnyo ngerimu information biki Museveni byadde ayagala bani bye yakozesezza okutuuka ku mbeera gye ngenda obbanyonnyola. Bakomredi bannaffe era baganda baffe ab'enkyukakyuka abaawambibwa mu bumenyi bw'amateeka ne batwalibwa mu mbuzeeko mu makomera ag'enjawulo mu Uganda amazeyo emyaka eri abakwatibwa mu 2019 eri abakwatibwa mu mwaka guno oba mu prosesi y'akalulu akawedde kano ke twawangula. Baganda bafaawo bali makomera bavunda babaleeta mu makooti bafunya bwenkanya babazize mu kooti bateekawo ensonga ebalemesa okuteebwa emisango gyabwe okuwulirwa. Nga Museveni kyagala mu kino anyigirize nnyo abaana bano batuuke okuba nga bakkiriza. Kye yakoze kwe kuyita mu ssalo nga Mulengejja Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga ne bannaddiini n'abantu ssekinnoomu abadde bagendanga mu makomera okusikiriza bannaffe abo okukkiriza emisango mu gavumenti ebate. Era ndi wano okutegeeza nti ku baana bonna bali makomera kuliko ekiwayi ekirabika nti kyakkiriza. Nkiddamu kuliko ekiwayi ekirabika nga kyakkiriza. Ompulidde bulungi nnyo kuliko ekiwayi ky'abasibe abakkiriza. Kati abasibe ababakkiriza tetunnamanya mannya gaabwe naye gajja kumanyika ne mbutamanya mannya gaabwe essaawa zino gwe ng'omukulembeze nga gwe ayagala enkyukakyuka ajjayo eddoboozi n'oyogera ku lwabo batasobola kwogera n'abatalina information ki kyolina okukola? Kyolina okukola kye kino akatambi katandise. Agenda kusaba comrade yena gy'oli ng'okwata essimu n'ogyetunuzaamu n'oyogerera enkyukakyuka n'eggwanga mu mbeera eno ey'akazigizigi. Ngenda kusaba ensonga z'abacomrade bonna abaana bakkiriza be tunaabategedde saagala mukole video oba tukole video nga tubalumba oba tubakolako attack. No, ekyo mbadde mbasaba temukikola. Temugeza kulumba mwana yenna wankyukakyuka abadde mu kkomera oba ali mu kkomera bw'abanga yakkiriziganyiza ne Museveni. Nkiddamu ngenda basaba bakomredi bonna abali makomera bakkiriziganyiza ne Museveni temubalumba mubaleke. Gwe nange eyali abaddeko mu kkomera ntalibeerangamu omanyi kye bayita ekkomera naye nga mu mutima gw'okimanyi tewazza musango. Abamu bagumiikiriza abamu tebagumiikiriza. Abagumiikiriza bamanyi ebizibu ebiri mu kukkiriza. Abagumiikiriza bamanyi ebizibu ebiri mu kugumiikiriza n'obulumi. Abakkiriza bo abatakkiriza nabo bamanyi obuzibu obuli mu kugumiikiriza. Ebintu biri bya njawulo. Abakkiriza okusaba kwa Museveni bo bayinza okuba tebamanyi bigenda kuvaamu naye abaganye abakyagumidde ku nsonga bo balina ensonga lwaki bagumya. Kati ngenda kusaba muganda wange omwana yenna oba comrade yenna eyakkiriziganyiza ne Museveni temumulumba mubaleke. Mbasaba
temugezaako kugula utala ku social media nga muvuma comrade nti atono yakoze bwati nno mubaleke. Lwaki kugamba ekigambo kino? Okina mbwongo obwo buli mwana yakwatibwa bamukwata mu bumenyi bw'amateeka. Okina mbwongo obwo nti omwana oyo talina musango. Okina mbwongo obwo nti ebbanga lyamusibye bamusibidde bwereere. Omwana oyo alina famire ye, alina abazadde, alina ebintu bye ebyamufaako. Ompulya budde bulungi, abisse yaani, abisse ye Museveni. Naye omwana onyigirizza nnyo ate asobola omukkiriza nti yazza emisango. Yoyo Museveni gwe tubagamba. Kati mu mbeera eyo osooka ne wessa mu bigere by'abo abaana oba abantu abo embeera gye bayitamu. Ekyokukkiriza si y'enkomerero. Nze okubasaba butabalumba mba njagala tubeeko we tutuuka we munaafunira omwaganya okukola ekintu kye ngenda obbagamba era kyekiruwa. Kyekino wano wammanga. Abantu bano abanyigiriziddwa ne batuuka ku nkomeredde ne bakkiriza okusaba kwa Museveni nti abate nga bakkiriza emisango. Bwe bakkiriza emisango kye tuyita pre-bargain. Pre-bargain oba omaze okukkiriza emisango naye bw'ogikkiriza gw'olabanga Museveni akutadde aba takutadde no. Kubanga mu kakundizo kano Museveni yasuubizza famire z'abantu abo ebintu bingi omuli esente nabinyonyodde olunaku lwajjo mu katambi kennakoze nabinyonyodde. N'ebintu ebyo tagenda bibawa nga bulijjo tasobola bibawa kubanga ebyokulabirako bingi. Okuva Museveni lwe yajja mu 86 azze atta bannayuganda naye mu kutta bannayuganda ng'akwata abantu baateeka mu makomera nti baakoze emisango egyo n'abasikiriza bakkiriza emisango egyo bakomekkereza luddawa. Bw'aba tamusse amusibye emyaka gy'amusibye naye nga talina kintu kyamuwadde kyamusuubizza kasita akkiriza nti kiki nti bangambye nze njogere bwe nti ddiiro eri bwe nti ebbisi kasita okkiriza n'ojja mu kamera omulamuzi n'akubako ennyo mukkiriziganyizza temisango wagizza nti ye kiba kitegera Museveni yamaze okusikolinga yejjeeko omusango. So bw'otunulira abasiraamu bonna abadde mu ssaga z'okukwatibwa ne bakkiriza emisango ku pisito bakomekkereza babasse babuzizzaawo nga tebalina kye bafunye. Ekyo Museveni kyagamba nti akaba amnesty. Teri amnesty. Ye aba yejjeeko ekikwa n'akikwambaza kati gw'omanyi olwana n'ekikwa. Kati ba comrade abali mu makomera bakkiriza balina ebyokulabirako bingi. Gamba nga tiimu yasooka okufuluma eyalimu Olivia Lutaya, eyalimu Ssanya n'abalala. Tiimu ebe yavaayo ng'ekkiriza pre-bargain. Olutalo lw'amaanyi mwalulwana ebbanga lyonna. Tiimu ebe yavaayo kiki yafunamu? Bonna basinga obungi baavu mponga byoya. Abalala baasirika tamanyikiddwako gye bali kubanga kye bakkiriza tekyali mu mutima gwabwe. Teri kintu kirungi kwekkirizanya mu mutima ekintu nga kyogenda okukola oli okyagadde nga si kyabuwaze. Kati Bassaanya bonna embeera gye balimu babasuubiza ssente, emmotoka, amayumba tebaagabawa. Ne Museveni mwe mwakuba ekintu kiri mukiyiwa mwakiyiwa mutya? Mwakola kye tuyita counter intelligence. Counter intelligence kwe kujja n'okwata mu bigambo Museveni byawadde ba comrade byogera ne mbijungulula ne public nesawo nti Ssanya byayogera si bituufu ABCD. Olw'okuba naye ebintu byabayogera bateviva ku mutima gwe nga n'obujulizi bwabufu akomekkereza ayokyeza ku lulwe ng'omuntu. Kati nakino kakikugambe bonna ba comrade abakkiriza tetumanyi mannya gaabwe naye tetubateekako pressure tubaleke mubalindira wano. Muteekateeka n'endowooza ya Museveni yalowooza nti abaana bano bakkiriza emisango bagenda kufuuka bajulizi mu kkooti ate baveeyo mbu balumirize omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform ku misango bo gavumenti gye neebe betadde ku kibiina kya National Platform ne president. Naye nga mukimanyi nti emisango Museveni gyagala okuteeka ku Robert Kyagulanyi Ssentamu oba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'emisango gy'obuyeekera, egy'obutujju, gy'emisango ndowooza ng'ebiri ku esatu. Kati ng'emisango egyo mwe mulimu simanyi okuma abantu mu muliro, mwe mulimu okuteekawo birthday parade gye bayita military parade,
okuteeka omusango gw'obuyekera nti abadde addiringa n'abayekera kusula gavumenti okutta abantu n'emisango gy'okubeera n'ebyokulwanyisa mu bumenyi bw'amateeka gy'emisango gy'ayagala. Kati abaana bano bo bayinza okuba babalimbye nti bwe mukkiriza nti emisango mwagiza tugenda bata mutambule mutaayaaya butaayaaya ne batakimanya nti kasita mukkiriziganya ne Museveni bw'okkiriziganya naye nti emisango nagizza mu pre-bargain, ekigambo kibayita pre-bargain, oba okkiriza nti somehow somewhere ogenda kufuuka state witness, ogenda kufuuka mujulizi wa gavumenti, naye ogenda kufuuka mujulizi wa gavumenti ku musango ki era ani gw'ogenda okulumiriza. Bo tebakimanyi. Ogenda kufuuka mujulizi wa gavumenti olw'okuba nti yeekutadde olumirize bali, olumirize ne president. Njala kubuuza nga tonnayomba nnyo ku baana bonna bali mu komera ba comrade, ani amanyi president obuvono obuddo? Teri. Era osubira mwana kyagenda okuyira mu kaguli agambe nti nze Robert Kyagulanyi Ssentamu yaŋŋamba kukola kino era twatuula wano bire bye twakkiriziganyako bire bye twakola. Ani ayina gatsi n'obujulizi obugenda okuyira mu kaguli nti alumize president era ng'otandika otya? Oli ye Museveni kye yerabidde. Ye Museveni kye yerabidde nti ayagala kukwata abaana bano abafuula abajulizi ne balumirize pulezidenti. Naye nkubuuza ano gwali ku live wano, mwana akyagenda okuyina mu kaguli atandika okulumiriza His Robert Kyagulanyi Ssentamu ku misango eginagimuteekeddwako ye omwana obujulizi abulina. Kuba gavumenti yegenda ofumba obujulizi obwe bumuwe abwogere, ne gwagenda okulumiriza asobola okumira mu kaguli n'amulumiriza. Ekyo nno kyeteeke mbongo okibuuze, mwana kyagenda okuva nti alumirize His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kaguli olw'okuba nti bamutadde ng'amuwadde ebibozibozi ebyokwogerako mu kkooti, agenda kwibirira atya? Kati wano waliyo olukomesa wano bwe banakkiriza nga bakkiriziganyizza ne bafuula abajulizi ba gavumenti, awo tubalindidde. Toyo eno babatadde temuyomba nabo temubavuma. Tubalindire wali nga bagambye nti omujulizi gundi yagenda okuwa obujulizi ku musango oguvunaanibwa Kyagulanyi Ssentamu. Awo tukola kye tuyita counter intelligence mu biga byagenda okwogera n'ani abibawadde. Ekyo muli bakafulumu ekyo kyo muli bakafulumu kyo nti baleese omujulizi gundi nti kale yemirira to. Kati abo mutandika okuba bituli mu nsonga zonna. Omujulizi agenda okwogera ne gavumenti ze yamuwadde okwogera, awo mukola obukozi gwa nwaddiba nga muddibaga buli kimu. Gwe bayise omujulizi eyasaba okubeera state witness already abamaze okkiyiwa, ate with the time ajja kwokya kubanga ajjagazire mu ngamba sibitegeera mu court openly. Okitegeera? Kati kye mbagamba nti abantu bane bafuluma tusooke tubawe time until yo gavumenti weyagala okubakozeseza wetuviirayo. Mpulidde? Tolumba comrade yako akoze pre-bargain, tomuvuma tomwataakinga. Oyina omwataakinga wali gavumenti ng'egenda mufuna state witness awo giwoviirayo. Ne kati ssaawa zino please mbasaba temulumba baana bano. Lwaki? Jo bwe nazze ne nkola video buli kimu nakitaddemu. Kati eno ebbaluwa efulumya olwaleero mujja genda ku mitimbagano gy'ekibiina kya National Platform. Ebbaluwa yeeno, ebbaluwa yiye efulumye okusinziira ku bye nayogedde ejjo n'ebiri mu public domain. Ye ebbaluwa efulumye, ngenda gikuyitira mu lukwakwayo kuba tulina ebyokwogera bingi. Ye ebbaluwa efulumye, ngenda bikuyitira mu lukwakwayo. Ye ebbaluwa efulumye, mujja gisaa ku mitimbagano gy'ekibiina kya National Platform gyeri ne ku page ez'enjawulo kweri. Kati kambayitiremu katono wano esoma bwete. 8th July 2026 waliwo waggula National Platform statement on pre-bargain involving some no political prisoners. Nti eno ye message oba bwe bubaka eri abo
abakkiriziganyizza mu nteeseganya oba buno bwe bubaka obwabo abenyigidde mu kukkiriziganya n'abasibe ba NUP ab'ebyobufuzi. Egenda maaso n'egamba, as the nation knows, over 150 supporters of National Platform currently in detention over trumped up charges. Some of those comrades have been in prison for years. Bagambye nga bwe mumanyi bannaffe abasooka mu 15 abawagizi ba National Platform nga kati abasinga obungi bali mu makomera ag'enjawulo nga bateekeddwako emisango emijingirire. Bannaffe abo abamu babadde mu kkomera okumala emyaka. Our legal teams have done and continue to do everything within the law to secure the release. Nti bannamateeka, ekibinja kya bannamateeka ekya National Platform kigezezzaako kukola buli kimu kyonna ekisoboka era kyagenda mu maaso okukola buli kimu ekisoboka ekiri mu mateeka okulaba nga kifuna obwenkanya mu mateeka bannaffe abo okuteebwa. Indeed, we have secured the release of hundreds of our people who were illegally detained during and after elections. Bannamateeka baffe bagezezzaako nnyo ekisoboka mu mbeera yonna okuba nti basobodde okuwoza emisango era bannaffe basinga obungi abali mu 100 bateereddwa ne batambula butaala okuva mu mikono gy'abatujju abadde basibidde ebbanga ku bwereere mu kulonda nga n'okulonda tekunnabaawo. However, following numerous bail denials and Museveni's recent remarks directing judicial officers not to release our people on bail, nti oluvannyuma lwa Nnyandi Esofeeri tibahabulwa lutabasira lutabani waakaala ekinsiite Museveni ensanga bisibe na nnyini kabuyonjo etambula. Oluvannyuma lw'okujja nti n'ayogerako eri eggwanga n'agamba ku bigambo byayogera nti bonna bekivunaanyizibwako abali mu bitongole bikwasaganya amateeka naddala abalamuzi n'abawabu ba gavumenti obutakkiriza basibe ba National Platform okuweebwa akakalu ka kkooti okuteebwa. Some of our comrades have opted to pre-guilt or enter into a pre-bargain for offences everyone knows they did not commit. Nti oluvannyuma lwa Nnyandi Esofeeri okutegeeza abawabi ba gavumenti saako n'abalamuzi mu kkooti ez'enjawulo luyajja ku lunaku lw'omukaaga olwa wiiki eno gye tuli wakati, abamu ku bannaffe babadde tebalina kyakusalawo ne basalawo bakkiriziganye ne gavumenti ku misango egigambibwa egibateekebwako bagikkirize naye nga buli omu akimanyi nti emisango egyo wattu tebagizzangako. By taking these steps, those our comrades are not in any way admitting that they committed any offense. Ompulya bulungi nnyo. Newankubadde ekyo kibaddewo ekigenze mu maaso, baganda baffe abo tebali mu nteekateeka yonna mu mitima gyabwe okukkiriza nti emisango egyo baagikola mu mitima gyabwe, but they consider it to be a quickest path available for them to get out of the long period of detention without trials. Muwulidde bulungi nnyo? Mukawulidde bulungi nnyako? Kankabaddiremu. Those comrades are not in any way admitting that they committed any offense, but considered it to be the quickest
path available for them to get out of the long period of detention. Nti baganda bafaabo mu mitima gye bakimanyi nti emisango tebaagiza, wabula enkola ennyangu gye balabyewo eyinza obbajja mu kintu ekyo n'ebbanga lye bamaze mu busibe nga tebagezesebwako oba kukwozesebwa, basaze bakwate ekkubo eryo bo nga bala ligenda obbanguyira. Our position on this matter remains that while we are never encourage anyone to criminate themselves, mu nkola eyaffe nga bakulembeze n'ekibiina kya National Platform ku nsonga eno esigadde ng'eri nti tetusindiikiriza oba kuwa magezi muntu yenna kwessaako misango gino nti yagikola. We never judge those who, being weighed down by the numerous charges that come with legal detention, choose to plead guilty and come out of jail. Oli abulungi nnyo. Baganda bafaabo tetugenda balamula era bassa ku nninga ku ngeri ki emisango egyo gye babateekako era n'ebbanga lye bamaze nga bali mu busibe obutali bweyagalire, okuba nti bo basazeewo okukkiriza emisango egyo basobole okuva mu kkomera. More so if they do so within clear knowledge legal process such as pre-bargaining. Nga tugenzera mu maaso ku nsonga eyo, bwe kibanga bwe kityo bwe kiri nga bakkiriziganyizza mu nkola ey'amateeka okukkiriziganya okuteeseganya nga bwe kiri, what is more important is how those comrades behave when they release. Nti nga bakkiriziganyizza era ekyobuvunaanyizibwa ennyo kwe kussa eriisa ejjogi n'okwetegereza ngeri ki bannaffe abo gye bagenda okweyisaamu singa banaabateeke babakoze ki bateereddwa. Kyenkugambye wali mu ntandikwa n'eggamba muganda wange togeza n'okwata essimu n'olumba comrade yenna avudde mu kkomera nti oba yakkiriza emisango, sooka omuwe time amale okwerowooza nekyagenda okukola akirowoozeeko. Lwaki tumulinde wali nti singa gavumenti emwekyusiriza ng'emwagala kufuuka ate mujulizi agenda esiriza ekisalo Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Platform awogirayo ensuuluulu eye social media platform yo n'ebigambo byo ojungulule biki byagenda okwogera ne bamuwadde okwogera. Kyengezezaako bannyonnyola wali temugeza ne mulumba ba comedy bambi mbeegayiridde nnyo. Please mubaleke, let them be. Tugenze mu maaso. This is therefore to call upon our people to understand the situation. Mu mbeera eno tugezezaako nnyo okutegeeza bannayuganda n'abantu bonna okutegeera embeera eno nga bw'eri. As for those who insist on their innocence and choose to wait longer, they are even bigger heroes, deserve to be celebrated and supported every day. Nga eri abo abaganye wattu okukkiriziganya n'ennyanja Yosofeeri ku misango egyabateekebwako ne basigala nga bali ggumite nnyo okulinda okubeera mu kkomera ebbanga eddene, tugenda batwala nti bazira nnyo era basaana okwebazibwa n'okusigala nga baweebwa kye balina okuweebwa eyo gye bali mu mbeera yonna buli lunaku. Eyo ebbaluwa nga bwe badde eteekeddwa ku mutimbagano. Kansule nti gye basomedde bulungi mu lulimi olufuutifuuti n'engibaddiza mu lulimi lumutegeera. Byoba totegedde ebbaluwa gyeri ku mutimbagano ojja bisomamu obitegeere. Nenga
Chinabagambye nakulwaje mu video jeri nebe mbagambye nga ntandika live eno mbibagambye bulungi nnyo mubitegedde bulungi nnyo so sagala okwata essimu ovume comrade oyo abadde mu komera eyakiriziganyiza ne Museveni wabula ekyobulabe kye kino wano wansi ulira bulungi nnyo omwana yenna akkiriziganyiza n'ennyanja esoferi nti wazize emisango gavumenti ya nnyanja esoferi emaze okuteekako ekkoligo tosobola kugenda kusaba mulimu kubanga oli muzizi wa misango mu Uganda tosobola kugenda kufuna Interpol report clearance kubanga oli muzizi wa misango tosobola kufuna visa kubanga oli muzizi wa misango wakkiriza emisango tosobola kufuna asayira mu wantu wonna kubanga oli muzizi wa misango abazadde n'emikwano gy'abano ba comrade ebintu by'embaga bino bikulu nnyo lwakuba nti ebintu ebimu tubisirike twagala byogera waliwo comrade omu yava mu kkomera ng'amaze okukola naye pre-bargain bw'avaayo ne yeekyusa against the state will ku bye bali mugambye okukola comrade yo nayagala afulume yagezaako okuapplyinga visa ku nsinga bbiri ennene zamugamba we are very sorry tetusobola kuwa visa kubanga wakkiriza emisango ensi zonna bbiri zamugamba wakkiriza emisango tetusobola kuwa visa naye ng'emisango egyo yagikkiriza mu nteeseganya wakati we ne gavumenti mu kkomera tegyali mu public kitegeeza nti embassy zo zaamanyirawo nabano ba comrade abagudde mu katego ka Museveni nabo kiba kitegeeza one tasobola kufuna mulimu Uganda teri asobola mu recommendation kubanga ajja kubakkiriza nti mwezi wa misango 2 tasobola kufuna Interpol clearance mwezi wa misango tasobola kufuna visa ku embassy yonna kubanga mwezi wa misango tasobola kufuna asylum claim yonna mu nsi yonna kubanga mwezi wa misango lwaki Museveni ayagala nnyo okunyigiriza omuntu gw'abakozeko ekikolobera ate amwetondere kubanga yo muzi w'omusango nga Museveni omutemu ye ayagala nnyo anyigiriza omuntu ate yeggyeko ekizibu ekyo akizze ku muntu oyo okunyigiriza ompulya bulungi nnyo kati yeye enkola ye naye ng'akikola akimanyi nti akikola mu bukyamu okunyigiriza akutuuse ku kkomekome nga nakyo ogenda kuzzaako ye enkola ye kati wano wali okulya n'okukomba essowaani wenjagala musooke muli bulungi nnyo Uganda gye tulimu abantu abasinga obungi bagirabiramu ango ndala nnyo oba mu tuluba ddala nnyo nti omuntu omu tasobola nakumanya nti omuntu ali mu kkomera eyakwatibwa eyawalwa obuwabibwa ali omubumenyi bw'amateeka nga ye alabanga oli omusibe kyekizibu kya Uganda sooka weebuuze lwaki Museveni ate be yakwata ate abeegayirira abate gwonkotte ontadde mu kkomera ate onnumba mu kkomera osindika abantu group after group abantu bajje banneegayirire nzikirize emi lwaki onzikirizisa omusango gw'essaza weeteeke mbigere ng'oli akugambye nti wabbi embuzi naye nga naawe okimanyi essaazi bagambe wabbidde embuzi tonnabba ku mbuzi wabula onaakulumiriza nti wabba embuzi n'agezaako n'okuleeta obujulizi obulaga nti wabba embuzi naye nga tebumatalinga katuli okuba nti bakunyigiriza nnyo noga sina kyakkola kanzikirize nti nabba embuzi naye nga mutima gw'okime tewabba mbuzi akulumiza nti wabba embuzi ate yajja gakkiriza nti wabba embuzi nkute bw'oba tokkiriza sigenda kuta naye nga mu kkooti tasobola kukutwala ku poliisi kulumiza nti wabba embuzi kubanga talina bujulizi okitegeera mwenna njagala mubuuze Museveni ne banne lwaki omuntu gw'okutte nti mumenyi w'amateeka toleeta bujulizi bulumiriza n'omusiba lumu kubanga your main interest is to put those people in jail, those political prisoners. That is your main reason. So if you have the evidence, please make it happen. Let the judge decide according to the evidence you have which pins our comrades
and let the courts of law decide whether they are guilty or they are innocent. Then after arresting them, kidnapping them, putting them in torture chambers, after a few months, then you drop them in courts of law. And reaching in the courts of law, you don't produce evidence which pins our comrades. And after the world knows that what you are doing is wrong against our comrades, then you start for the sending your agents in different prisons to convince our comrades to accept the crimes. Which crimes you add, you wish to put on add-ons, which add-ons? You promise our political prisoners cash, land, properties, and vehicles. The person you arrested is a criminal. How dare you bargain with him or her and wishing to give him add-ons? Guloza tulibasiru omuntu omukutte nti yamenya amateeka omutadde mukomera ato mufucho muleta mu kooti olaga obujulizi obulaga omusawo gujazza toleta bujulizi ato musindikidde bannaddiini ba fake batandika okumwogereza akkiriza emisango mukukiriza emisango g'abannaddiini bamayiga mbabaana mubagambe bwe bakkiriza emisango ngenda bawa ssente omumenyi w'amateeka omutya ssente omumenyi w'amateeka omugulira otya ettaka omumenyi w'amateeka omuzimbira otya ennyumba omumenyi w'amateeka omuwa otya emmotoka kyekibuuzo kyennyini kyenjagala message no mugitambuze. You arrest a criminal, you present that criminal in courts of law, but you don't have evidence. You keep on telling judges to adjourn court hearings without providing evidence. All state prosecutors, they come in courts without evidence. So thereafter, you sent your agents to different prisons to convince our political prisoners for pre-bargain so that they can accept the crimes which they didn't commit. In the returns, you promised them hard cash, land, houses, and vehicles. For what use? Ngato muntu yazzo omusango ni Museveni goza wate bategerera koddala. Kati nkikubuuziza wabanyigiriza abamu abakkirizisizza naye tebamanyi kakodyo ko bakkirisizaamu era yenna agenda mukomere wiiki eno mubagambe muganda wange wakkiriza ndi ye naye bagenda kuta naye okimanyi nti be bantu bagenda kuyita bagenda kufuula mujulizi mu musango bakusomera emisango gye bagenda okuteeka mu kooti oweko obujulizi onookisobola. Nkubuuza abagenda makomero ku visiting wa comrade baffe mbabuuza yes mwakkiriza emisango repercussions oba inaava mu kukkiriza emisango mba mwesibiddeyo. You've criminalized yourself locally, internationally. Secondly, ovuddeyo otambu tebalina kyebagenda kuwa. That's the fact. Thirdly, bwebana bakuwadde kyebakuwadde bagenda kugamba akale betwakusuubiza obifunye nti ye naye ate twagala kuvunana Kyagulanyi kibiina kya National Platform emisango ABCD gwegwe tubadde twagala ofuuka omujulizi biba enzikiriziganya eyo ola nti egenda kubanga efuuse matankane ng'empale za Museveni ola nti time egenda tutuuka ebintu bikubijjirire ogenda kuyimira otya mu kaguli olumiriza President Robert Kyagulanyi Ssentamu singa baga nti Kyagulanyi yatta omuntu nga omusango bamutaddeko nga gwe omu kubakkiriza emisango eyo ogenda kuyimira ogenda nti yamutta naliwo.
bakugamba ti Kyagulanyi tumutandeke misango gy'obuyekera ya training abayekera yayingiza bekulwanyisa mu ggwanga era n'emmundu ezibadde zitta abantu mu Uganda Kyagulanyi yabadde n'emmundu ezo ng'akolagana abayekera ABCD bakuyite munnanga nti wakkiriza ofuluma bakutadde mu kalwe kati munnanga lwatuuka Kyagulanyi muyekera ne gw'omujulizi katunyonyero obuyekera butandika ddi emmundu yazijjabwa mwali bameka mwabikola luddawa ogenda kuyimira otya mu kaguli olumiriza omusajja kyekiddako abazadde mikwano bannaddiini ne Ssanoga Mulengejja muli mu kulimbalimba abaana b'abantu bazadde b'abaana abo n'abaana abo naye temumanyi kiri mabega wa Museveni alina ekintu kyatadde mabega bw'ati ajja kyanjuza mu kooti naye Mayiga kennyini otye agenda kyanjuza mu kooti mukyala w'omusibe otye agenda kyanjuza mu kooti bba w'omusibe otye agenda kyanjuza mu kooti maama ne taata w'omusibe otye nawe omusibe otye nga tolina bw'ogenda kuyimira mu kooti kulumiriza musajja ng'omulumiriza ku ki ate naye